Minisita omubeezi w'ettaka Dr Sam Mayanja alagidde abantu abagumbye ku ofiisi ya RDC Kasese okuzaamuka bano baludde nga baagala gavumenti engire mu ndooliito z'ettaka mu bitundu Kabukeero, Nkoko, Ibuga n'ebirala. Mubeere nga muddayo eka era nzikiriziganyizza era mbasomedde ekiwandiiko kya pulezidenti mwenna mujja kujja nga myezi 3 giweddewo nga buli gurupu oba mwagala ekyapa kyammwe. Embeera eno yebadde evuddeko obunkenga abaduze bagamba nti sibakwamuka ekitundu ekyo okutuusa ng'ensonga eno egonjoddwa. Ye minisita omubeezi yamuli Godfrey Byanga agambye nti abantu bagugulana olw'ettaka mu bitundu olw'okuba lirinnye ebbeeyi. And nobody was fighting for what? For land. But just because now there is a crisis, the population is increasing, land is not increasing, now people are grumbling for the small piece of land. Minisita Mayanja abategeeza ng'endooliito zino zigenda okugonjoolebwa mu bbanga lya myezi 3. Tubawadde emyezi 3 okulaba ng'ekyo kyonna kiwedde. Bw'atalagirira RDC w'e Kasese Reverend Joy Walusembe okulaba nga beerula empenda ku ttaka lino kyokka abo tezibakiganye. Eno y'enkola gye ŋŋenda okukolamu okubafunira ettaka lyammwe. N'abafunira nti ettaka lyammwe nga sikoze. Munaafuna muti ettaka lyammwe nga sikoze survey. I think it is the free time when you are coming here ng'oyogera ku nsonga y'ettaka. Naye njagala okukubeera ow'amazima mu bantu abo bonna b'olaba. Ensonga z'olekedde RDC nga Walusembe tezigenda kukolebwa. Nobody else can talk. I've given minus word. I've ordered RDC Walusembe, whether you like him or not, he is now responsible for this district. He's responsible for this project. 3 months I'll come back here and see whether he has implemented or not. What are you talking about? Tuzinga kulemeddwa Mpira Grace bakalambidde nti bakuva mu nkambi eno okutuusa ng'ensonga ziwedde. So for us, we did not apply for any title from government. We did not apply for any land from government. Our land is there. Only the issue is to open boundary so that we access our land. And we are not leaving this camp. Daniel Kashagama akulira abasongola alambudde ku bisanyo okulibwa okumalawo obutakanya ku ttaka lino. Abantu abakungu officials abaine kulolera amataka mu Kasese government ya Kasese local government tekubamanya ekikubaho instead omuntu na agenda aleta abantu be 10 agamba ngo bakambinga mu kifika nanka bamwekeza kugenda kubaza. Gilbert Muhanguzi yakusakidde gule ku Bukedde TV.